nga bwe gubadde okumala kati wiiki 2 okituukidde ekyali Wajjala ku kkubo eridda e Namugongo ku misanvu egyasuulibwawo nga bakuumaddembe beeyongedde okuyiibwawo. Oyinza okugamba nti ab'ebyokwerinda babadde bavuganya n'abalamazi mu bungi, anti nabo obwedda buli ddakiika eyitawo nga beeyongera okuyiibwa. Bangi babadde bambadde ebyambalo eby'enjawulo ng'abalala bali mu ngoye za bulijjo. Mu bano n'abamakomera tebabuzeemu nga bano balabiddwako nga bakola butaweera okulungamya abantu mu nnyiriri ne bwe balina okuyita ate n'okukebera abayingira. Munda abakuumaddembe obwedda abali mu nnyiriri, ababadde mu bukuukuulu, abatudde, abayimiridde n'abatambula omu omu nga buliwo okuba eriiso olituusiza ku mukuumaddembe. Emmotoka z'ab'ebyokwerinda nazo obwedda zeetooloola ekitundu kyonna okukakasa nti teri atabangula mirembe. Wabaddewo n'emmotoka ebaddeko omulongooti okuwanikiddwa kamera okutangaaza ekifo kyonna. Balloon ebadde wanikiddwako kamera naye bakiri mu bwengula yeewuuba ng'eno bw'etangaaza. Emmundu zirwasa mayinja zibadde ziwanikiddwa nga ziri bulindaala okwaŋŋanga omuntu yenna ayinza okukola obulumbaganyi ku balamaze. N'ebimotoka ebizikiza omuliro nabyo bibaddewo okwerinda akabenje k'omuliro konna akayinza okubalukawo. Waliwo n'abakuumaddembe abalabiddwako nga bewanise ku bimotoka waggulu okwetegereza embeera nga babaddewo n'abalina ebitangaaza bye babadde bakozesa okulengera ewala. Mu miryango egiyingira mu kiggwa, ab'ebyokwerinda bakira bakola butasamukka butasamwoyo okukebera buli muntu ayingira. Kyokka ku ssaawa nga zikunuukiriza okuwera 3 ez'okumakya wabaddewo akebego mu bakuumaddembe era tulina be tulabyeko nga babuguutana mu kaseera ng'omukulembeze w'eggwanga atuuka. Ebyuma bino mwe musimbibwa ennyiriri z'abalamazi okusobola okuyingira munda mu kiggwa. Wabula bano basibiddwa ebbali w'ekkubo nga tebakkirizibwa kusala kudda ludda eno oluvannyuma lw'omukulembeze w'eggwanga okutuuka. Wano okuyingira kw'abalamazi we kukomye era nga teri azzeemu kuyingira mu kiggwa ky'Abakatoliki okuggyako nga weetoolodde ku mulyango ogusemberayo ddala. Tulina ne be tulabyeko nga bagombeddwamu obwala ab'ebyokwerinda nga babawalawala okubatwala ku poliisi. Waliwo n'abalala be tulabyeko nga bakwatiddwa ne bateekebwa mu kimotoka ekyakazibwako Kibuli Wendi Nkusiba. Waliwo n'abantu abalwadde ababadde baddusibwa mu bugaali batwalibwe mu ddwaliro okutaasa obulamu bwabwe. Luke OSG amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano atutegeezezza nga bebasanze ekizibu ky'abantu okuzirika. Agamba nti kino kivudde ku njala, omusana n'obukoowu. Tuzze tufuna abantu abali mu kuzirika olw'embeera ng'omusana bwemugulaba mungi, abamu tebanywedde bulungi mazzi, abalala n'enjala mweri batambudde balina enjala. Abantu 115 be bakwatiddwa ne batwalibwa ku poliisi y'Ekira olw'emisango egy'enjawulo. Kika waliwo ge twasanze n'ebiwaya bingi n'ebibatule ng'ayagala yingira ekifo kino, so nga tetumanyi kikyayagala bikozesa. Era oyo yakwatiddwa ali mu kubuuzibwa ebibuuzo. Waliwo abalala abasangiddwa n'ebisi, waliwo abalala abasangiddwa nga beegula ku balamazi. Era nga tulina ekirowoozo nti be bano abatera okwagala obbafera, then waliwo n'abo abasongeddwamu olunwe nti no beenyigidde mu bikolwa eby'obubbi. Waliwo abasangiddwa n'ebiso ng'ate si ba service provider, waliwo abasangiddwa n'ewuma, makansi, ennyondo. Mbwera baliko n'abaana 16 abazuuliddwa nga babuze wamu n'abaami abanoonya bakyala baabwe abababuzeeko. Waliwo ababuziddwako ne bakyala baabwe nga bazze ne bakyala baabwe babulidde wano. Okusinziira ku b'ebyokwerinda okutwalira awamu okulamaga e Namugongo kutambudde bulungi olw'obutafuna kusomozebwa kw'amaanyi mu kukola omulimu gwabwe.
kati nno kankukwase munnange Hasifa Nanvuma akutuuseeko ebadde mu busuubuzi nze Jennifer Kabale.